Okwii owe Kumi omulabirizi ono yagenda okuba omulabirizi owokubiri kubanga oli eyasooka yawummula ne babadde obuzibu bukyanga okulondebwa kubaawo kwa okunya ne n'asangibwa nga aliko ebiŋŋooŋa. Kale nno ku mulundi guno Bishop Elect Michael Okwii alondeddwa bulungi era enteekateeka weri okumutuuza nga 6 Ogwokusatu. Enguudo zonna n'emmotoka zonna zigenda kuba nga zigenda Kumi n'eŋŋola okussaako omulabirizi. Kyenva nsaba abantu b'e Kumi batereere bulungi waleme kubaawo bunyoolagano nakweyongera kuzza bulabirizi bwabwe emabega. Ate ndi musanyufu olwa bulabirizi bwa Kigezi. Obulabirizi bw'Ekigezi yeva ababuulizi b'enjiri nga Bishop Kivenjiri manyiddwa ensi yonna revival. N'olwekyo ndi musanyufu olw'okuba nti Bishop George Bagamuhunda akoze omulimu gwe inginiya kakati agenda kuwummula ate tufune omulabirizi omupya agenda okudda mu bigere Bishop Elect God akanjunwa oyo nno yagenda okudda agenda kutuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 26 Ogw'omukaaga.